po jako akawuwo tetusobola kukirira mmanga twetolole mu obuveeri twambuke nga bwe tuzze tukulaga mu mawulire gaffe agajjako akawuwo ku bikwatagana n'ekizimbe ekyagudde mu bitundu by'e Makindye ne kitta abantu era nga wakati mu kuyiikula ettaka lyakyo bazuddeyo emirambo 13 wamu n'abalamu 4 ne baddusibwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi. Olwaleero poliisi evuddeyo n'erambika amateeka agagiweereddwa minisitule y'emirimu wamu n'ebyentambula ganagobererwa abazimba okusobola okwewala obubenje obw'ekika kino mu ggwanga. Naye ndowooza bwe yalaba nti aba KCCA tebakyajja nnyo okulawuna mu kitundu kino n'addamu okuzimba engeri gye tubadde ku muggalo n'aleeta abakozi bangi n'atandika okubasuza wano nga bwe bazimba. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Pole Namaye alambisa amateeka galina okugobererwa n'abaani abalina ogagoberera mu nkola ey'okuzimba ebizimbe mu ggwanga lyattu. Era ministry etugamba nti aba local council aba LC balina okuteekako akakiiko, balina okuteekako komiti ejja kulabirira ebizimbe, ejja kuwa olukusa abo abagenda okutandika okuzimba. Ate komiti eyo wajja kubeerawo omuntu gwe bayita building control officer. Ono agamba nti abo bonna abaagala okuzimba balina okuwaayo amannya g'abakozi baabwe eri obukiiko bw'ekyalo omugenda okuzimbibwa era nga bano baakubawo ekiwandiiko ekibakkiriza okuzimba mu nnaku 14 okuva ekiwandiiko kino lwe kiba kifulumiziddwa. Balina okuddamu baweeyo amannya g'aba supervisors ne contractors ku kakiiko ako kembabuliddeko aka LC ak'okuzimba. Babeere nga basobola kuddamu batunulire ebisanyizo byabwe, dokumenti zaabwe, ate babawe clearance. Pole Namaye agamba nti guno omulimu gwabwe nga poliisi okudduukirira abantu nga baguddewo obuzibu bwonna era nga bakussa mu nkola ekiwandiiko kino nga bakolera wamu n'obukiiko bw'ebyalo okulaba nga obubenje bw'ekika kino babumalirawo ddala. Ffe nga poliisi mukimanyi nti tulina omulimu omunene ebizimbe bwe biggwa, tulina okuddukira abantu tube nga tusobola okutaasa obulamu bwabwe n'ebintu byabwe. Naye twagala nnyo ogezako okulaba nti tukola wamu ne ba local authorities ne ministry okulaba nti tetulaba incidences nga zino. Mu ngeri y'emu ono era agamba nti poliisi yakuyambako ekitongole eky'ebyobulamu okulaba nga buli munnayuganda yambala kkookolo akabika ku mimwa n'ennyindo okusobola okwetangira okukwatibwa COVID-19. Ate nga ne ministry eya health nayo yavuddeyo n'eteeka mu teeka n'ekola etteeka eryokwambala facial masks okwesanirira ku maaso. So tulina okugezako okulaba nti tubeere ne face masks ngezino bwe tuba nga tutambula tuzikozese, bwe tuba nga twogera n'abantu abatuliraanye tuzikozese. Mu bikwekweto bya poliisi okwetoolola eggwanga, poliisi eriko omuvubuka amanyiddwa nga Mpoma Nuwa w'emyaka 26 gwe baakuta olw'okutemula kitaawe John Kalisa w'emyaka 60 nga bano nno batuuze b'ensango Buwaya Parish mu Mayuge District era ng'omulambo baagusanze mu nnimiro okumpi n'amaka ge era okunoonyeza ku kyagenda mu maaso. Gwe twakute ku lw'okutemula taata we John Kalisa w'emyaka 60 ate nga bano bava mu kifo ekya Sango Village, Sango Parish, Buwaya Sub-County mu Mayuge District. Twategedde nti omulambo gwa John Kalisa baguzuula nga guli mu nnimiro. Kigambibwa nti onookuta kitaawe bavudde ku nkaayana za ttaka ze baludde nga balina era poliisi esinzidde wano n'esaba abantu okulwanyisa obutabanguko mu maka okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Ennimiro eno eri kumpi n'amaka ge. Kati lwe twagenda nga tugezako kunoonyereza nga tukozesa n'embwa zaffe ate ne tutegeera nti bayinza kuba nga baamuttira mu nnyumba ye ate n'omusaayi twagusanga nga guli kumpi ne bedroom ey'omutabani. So tuli mu kunoonyereza. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Naye nga twategeddeko nti baludde nga balina obutakaanya kubanga omugenzi yajja ku mutabani w'ettaka ate n'aliwo abalala babeere nga balikozesa.